ne bwafa nasisinkana Allah tabaraka wa taala era afune biki ebirungi ne mukumuziika tumukwata bulungi. Ekyo nno kyajja jabirwaga matikana nabiyyu sallallahu alayhi wasallama yali nabbi sallallahu alayhi wasallama yajma'u baina rajulaini yalinga agatta wakati w'abasajja bameka babiri min qatila uhudi mwaba batiwe uhudi kubanga tukimanyi mu lutalo lwe uhudi mwafiiramu basahaba bali bawerera ddala. Olutalo lwakosa nnyo obusiraamu mwafiiramu ebikonge bingi omuli Hamza radhiyallahu anhu n'abalala basahaba abafiira mu lutalo lwaki olwe uhudi mwafiiramu bahufadhu abali bakwata ekitabo kya Allah tabaraka wa taala bakutabul wahyi abawandikanga obubaka nga busse ku nabbi sallallahu alayhi wasallama kubanga obubaka bwakwanga ku nabbi sallama ye nabbi mbitendo bye yali tamanyi kuwandiika nti asooka ate peni n'awandiika kati basahaba mu basahaba be mwalingamu abamanyi okuwandiika ye yalinga mukwasi Allah yali yamuwa omutwe omukwasi Jibril yamusomesanga Qur'an Allah gwayogerako mu surati Najm nti allamahu shadidul quwa musomesawo wamaki owamanyi bwe yasomanga Qur'an bwati Jibril yenga akwata mutwe kati yenga ajja kuba sahaba ng'ayogera byakuze byakutte bonga bawandiika inokusoma yali tamanyi nti nga boteka wane kitabo nga bwe kiri wano ng'atunamu n'asoma yali tabimanyi sallama kivolaba abalabu nabo beewuunya ne baga nti Muhammadi atamanyi kusoma na kuwandiika kijja kitanga yavaako ebigambo ebyo abamu ne batuka n'okupalapalanya nti alabika eriyaba Muhammadi ng'engeri gy'alina omutwe omugezi omutwe ogukwata ennyo waliwo awandiika obuyimba obwo n'abukwata mu mutwe najja n'abutugamba abamu nga balina endowooza eyo kivolaba Allah yabakyalenjinga n'abatahadda Allah n'aleeta ijazi al-Qur'an kiremesa wa Qur'an emirundi 3 naga nti kale bana muyinaayo mwezi ezimu kiremesa Allah ziyaleeta naga nti muleeteeyo afaanananga Muhammadi nga tamanyi kuwandika na kusoma ayogere ebigambo nga Muhammadi byakola ki byayogera nga tebayinza kikola ki kisobola. Kakati mu bano abafiira mu lutalo lwe Uhudi mulimu abawandikanga obubaka nga ku nabbi sallallahu alayhi wasallama ate mulimu n'abali bakwata Qur'anil Karim nga bagikwata mitwe Allah tabarak wa taala n'abagezesa mu lutalo olwo Allah yali yateekateeka ajali yaabwe ng'ejja kubeerawo ne bafa. Kati bwe baba nga bafa ate twali mu lutalo ate biseera bye ojjukira nti twali nga abantu bafa bangi mu mbeera yali yakazigizigi ng'embeera si nyangu. Kati nabbi yagattanga abasajja babiri mwaba battibwa mu lutalo Uhudi fi thawbin wahidi nga abafu babiri nga bagatta mu lugoye lumu nga bazinga mu lugoye lutya mu lugoye lumu naye thumma yaqulu nabbi yogeranga nagamba nti ayyuhuma aktharu akhadha lilqur'ani nabbi okulaga nti eyakwata Qur'ani wankizo yagamba nti kubana babiri anasingako Qur'ani ekiraga nti nabbi sallama yalinga ne basahaba be naye nga naye tabamanyi. Wala wabuuza banne be bali bawangala nabo nti kubano bannammwe ani abadde asingako Qur'ani kyokka ffe mu Uganda musanga abaddu nga batuddaawo nga batandika nga n'agamba nti gundi yasinga Qur'ani talina muwadde juzwemu nti Sheikh gundi yasinga okusoma Qur'ani wallahi sinaba musajja asoma Qur'ani nga ye kuggwe naye ayinza okubeera nga kuggwe yasinga Qur'ani nga gwe obikola ki wobiraba teri amanyi Allah yasinga okukola ki okumanya kusanga oli ng'agamba nti Sheikh gundi yasinga Qur'ani hafidhu gundi banne yasome Qur'ani. Nabbi sallama abuuza basahaba nti kubano bannammwe emikwano gyammwe gifudde ani abadde asingako Qur'ani fa idha ushira lahu ila ahadihima bwe basonganga kwomu ku bo ne baga nti ya Rasulallah ono yabadde ng'asingako munne Qur'ani qaddamahu fil lahadi yamukulembezanga mu mwana Adani olw'okumuwa ekitiibwa olw'okulaga nti awe Qur'ani wakitiibwa. Hadithi liwulidde baddu ba Allah era Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba mu bigambo bye nti ana shahidun ala haula'i yawm al-qiyama bane nza agenda okuwolereza bano bewolabye yawm al-qiyama. Nabbi n'agamba nti ngenda kuyimirirawo mbawolereze maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kyenjagaddemu nti yakulembezanga owe Qur'ani mwana Adani kwona atakola ki bwe yamanya nga ntono yasinga Qur'ani Muhammad nga gwakulembeza mwana Adani. Zizimu ku hadithi era eziraga abalimu baffe Sheikh Uthaymeen zatadde wano zalaga era yazisengeka zalaga nti asomye Qur'ani abeera wa bbeeyi biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Tulabye nti ku dunya aba wa bbeeyi ne mu kufa era asigala waki
Chovala abatukubiriza nti wekulane ne bwe tuba tumuziika twegendereza nnyo tumukwata bulungi okusinga kubasigadde sinti abasigadde tumalega banaza tumalega bazinga wabula wekulane nga Nabii sallallahu bwe yalaga nti wabbeeyi era asigala waki asigala wabbeeyi banango wekulani wabbeeyi ku dunia wabbeeyi tetwekana nabo inache nagamba be bujiri mwezi oguwedde ogwo utwali mu darasa nga asomesera ku musomo ogufaanako bwe guti nimaga nti wekulani wabbeeyi bwabanga Allah agambye nti mu dunia yasinga ebitonde byonna kubasigadde ne mu kufeera wabbeeyi lwaki ffe tetukkiriza era n'abanga atusinga nosanga olinga akomplaininga naleeta example nti olusi bwe tubanga ojja kusanga nga wetugenda kuwatinga mu darasa muno oba ku mikolo ng'egyo ne bagamba nti abekkulani oba bashekhi tugendewa ne babatwala mu luumu babako gye babatwala mu bano bamaamuma abali wano wansi ne bayomba lwaki musiramu ffenna twenkanankana lwaki bali babasosola ne babatwala supu ye nobedda naba bamutwala eri ebifi byonna naye babitwala eri mu bawalimu anti ye waki ye wabbeeyi kubasigadde bwabanga Allah yamulinyisa n'amusukkulumya naffe tweke tukole ki tetujja kulya naye yaba wabbeeyi kakati asomye Qur'an aba wabbeeyi ku dunia ne mu kufeera asigala waki asigala wabbeeyi ku bitonde ebisigadde hadithi jengendo kuwa esemberayo ddala nga tetunava ku ekyo asomye Qur'ani wano hadithi gye tulabye nti Allah babanga akujjuludde Qur'ani era ekiraga nti byabbeeyi egenda kuwolereza yawma al-qiyama okujisoma fa innahu mazbanda al-Qur'ani yujulaba yati yawma al-qiyamati egenda kujja kula ku enkomerero shafi'an ngewolereza li ashabihi eryaba bagikola ki eryaba bagisoma soma bana babitima Qur'ani tugiye kwate nnyo yawma al-qiyama tuliba beyi n'oluvannyuma lw'okufa era tugenda kubeera babbeeyi egenda tuwolereza maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala Sheikh aitwa Shaqiq al-Balkh rahimahullah Yagama talabuna 5 fawajadnaha ala 5 tano ni vitu vitano tubisanga mu vitu vitano ekyokutada kama talabuna jawabu karibu nakiri twanu nyamuta kutulaya kula malaika babiri mukaburi tunaye ebibuzo tuyinayo pepa naye tugenda kyalo kula tutya yagama fawajadnaha ala qira'ati al-Qur'an twajisanga mu kusoma Qur'an bandali asa zonna butuma batwina abayisi fenga basomesa Imam Malik ali kukamera alimani kutuba batuyeri kusomero baleta pepa abayisi gibakola baleta kole marking guide bana basetinga pepa nayo kizo tumwa pepa ngati tutumwera ko marking guide tumwa pepa yonagikola nga jamu twego byali bayizinga byasoma bye bimuberera wakadda ako kakati naffe yawa al-qiyam wa muqabbir tugenda kubale pepa yagira mu hadithi entuufu egenda kubeeramu ebibuuzo bisatu si bibuuzo mukaaga bakadde baffe bagamba bigenda kubeera bisatu naye ali byalukula agenda kumubuuza nti wabitegeera otya agenda gamba nabitegeera esomye ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala atasoma Qur'ani n'atagikolerako tajasobola kwanukula bibuuzo ebyo kati Sheikh Shaqiq yesembesa nagani twakisanga mu kusoma Qur'ani marking guide ebibuuzo bira bagenda okubuuza ali Allah Ubande wa dini ki ani nabyo byonna biri mu Qur'ani marking guide yo Qur'ani eyo ngana pepa sisi batubale batubira ko marking guide kati nana tawe bibuzeyo marking guide iri mu Qur'ani karim so tujiwo kudde Qur'ani go jiwo kudde wano ku dunia ni yawa al-qiyama nawe jakuwo kudde al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka ikigambo kya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Qur'ani yawa al-qiyama igenda kuwa ko bujirizo obulungi obo bimaaso ga Allah Qur'ani yete ko kujja wal qiyama bwetaje egera kola bibiri bwetaje kuwolereza egenda kulumiriza eteko kujja la budda siya kyagati egenda kujja naye egenda kola bibiri bwetaje kuwolereza egenda kulumiriza ate kibuzo kiri gyoli egenda kujja kuwolereza okulumiriza subagala bakabitima bakulizo okuberanga omuwolereza omuleka mufula mulabewo kuno ku dunia Mweleza wali mwagadde nnyo mwenyo obudde okusinga ebisigadde nga mufuna akadde n'osoma ku mawulire
akatali konfufu bonfuna akadde TV yakanga bakutemyeko n'ogamba nti teko gende wa neighbor kyabulabe musiramu okuwangala nga tamanyi kusoma Qur'an aba afiiriddwa bulungi bungi. Lwaki bano basalafu betwalabi basalafu salih radiyallahu anhum balafubanga nnyo okusoma Qur'an ne berekereza n'otulo lwa Qur'an ne bagimalako mu wiiki mu biro bibiri mu biro bisatu. Lwaki? Bategeera obuwomerevu sukaali ali mu kusoma Qur'an, bategeera obulungi bokasa bategeera ebigambo bino ne bateekamu amaanyi ne bagamba nti Qur'an ke tugiwa obudde wano ku dunya tujagala ennyo naye lituwolereza mu kaseera kali nga tusisinkanye Allahu tabaraka wa ta'ala. So baganda banga bitiibwa Qur'an twekegifuula balabe baffe kono ku dunya ne yawm al-qiyama era ojja kwesanga nga bwetunagifuula nga netugifuula nga mulabe waffe ne yawm al-qiyama ejja tudduka etulumize maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tulabye asoma Qur'an abawa bbeeyi ekisookera ddala ku dunya, ekyokubiri ne mukufa asigala wa bbeeyi. Hadithi esembayo ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma atugamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaala, ti Nabi sallallahu yagamba nga atulaga nti asomye Qur'ani takuma kubangu ku dunya nti wa bbeeyi ne mu kaburi. Ne bwaliba ayingidde jjana agenda sigala nga asinga kuba sigadde. Bananga asoma Qur'ani ne mujjana ejjana gyagenda ofuna egenda kusinga egenda kuba yankizo okusinga kubalala. Bonna abayizi bayita era basobola ofuna first grade era basobola ofuna bunabuna. Ne waliwo afuna nga afunye kamu naye nga afunidde mu 8 ne waba afunidde mu 9 wo n'amazeeyo 10. Kati we biri yamal qiyama tujja afuna ejjana saba Allah agituwe naye ejjana egenda kubaamu amadaala. Eyali yakwata Qur'ani kuno ku dunya yali yasoma Qur'an ejjana gyagenda ofuna egenda kusingako ku yaffe. Ekyo tukijja mu hadithi eno ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma atugamba esokera gye tulina okumanya nti asoma Qur'an yawm al-qiyama agenda kubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa abajira mu hadithi ya mama fi Aisha radhiyallahu anha, hadithi eri mu Sahih Bukhari ne Muslim, nga agamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti al-mahiru bil Qur'ani kakensa mu kusoma Qur'an ma'a safaratil kiramil barara, kulina kulenkomerero agenda kubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa. Asome Qur'ani yawm al-qiyama agenda kubeera ne bamalayika abatukuvu ab'ebitiibwa. Oyo asome Qur'ani yenkizo gyayina tagenda kubeera naffe, yagenda kubeera n'ababitiibwa. Saba Allah tuteke mwabo. Kakati hadithi ene ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu agamba nti bwe tuliba nga tufunye ejjana yawm al-qiyama buli omu ayingidde ejjana ye, Allah agenda kulagira bamalayika oba Allah agenda kulagira yuqalu li sahibi al-Qur'ani, Allah agenda kugamba oyo nanyini Qur'ani yasomanga Qur'ani ku dunya yali yekwata ku Qur'ani agenda mugamba nti iqra, agenda mugamba nti soma, warutaqi oba mu riwaya endala waruqa soma nga bw'olinnya, kama ku warattiri nga bw'owunda. Iqra soma, warutaq nga bw'olinnya, warattiri nga bw'owunda, kama kunta turattiru fi dunya nga bwe walinga ku nsinga owunda, nga bwe walinga ku nsinga osoma. Fa inna manzilataka riwaya endala nti mazima ddala ekifo kyo tekibadde wano wooli ne bano. Fa inna manzilataka mazima ddala ekifo kyo kiri inda ayatin taqra'u biha, kiri inda akhiri ayatin taqra'u biha, ekifo kyo kiri ku aya gy'ogenda osembayo okusoma. Hadithi etulagwa bulungi obuli mu kukwata Qur'an. Qur'ani gy'olina mutwe n'ejjana yo weegenda okukoma. Saba Allah atuteke mu baana w'ejjana ye. Saba Allah atutaase omuliro. Qur'ani gy'osomeyo essura zo z'olina agenda kugamba Allah nti wasaddaaka wasiiba wakola hijja kituufu ejjana ye badde ekomye wano, naye kati soma Qur'ani nga bw'oyambuka nga bw'owunda nga bwe walinga ku dunya. Aya gy'onaasembayo okusoma ekifo kyo wekiri ogenda kubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa ababoogerwako mu hadithi eyo gye tulabye iya mama waffe Aisha radhiyallahu anha egamba nti al-mahiru bil Qur'ani, kakensa mu kusoma Qur'an. Mahiru y'omuntu nga ali skillful, sekamaliki oluzungu oba bwe kiri nga kakensa, yani nga asoma Qur'ani tilawatani, bwagiddako bwati n'agisoma naawe kenyini awuliriza onyumirwa.
ekyokubiri agisoma nga tajwidatan nga tajwidi mwali agisoma atekamu amateeka eri abasoma Qur'ani ne weewuunya nga oyinza n'obutategeera byasoma nga kizibu gwamuwuliriza okutegeera essula mwali okujjako ng'omaze fumiitiriza nnyo kakati asoma Qur'ani kakensa yagisoma tilawa nga agisoma bulungi nga tajwidi mwali ekyokubiri hifdhan nga yagikwata nemmuki nemmutwe ekyokubiri nga ategeera nebyekola ki byetegeeza yoyo ne gwebayita kakensa simanyi oba ffe tuli ludda wa tuli mwoyo kyokka ekiraga enkizo ya Qur'ani mu hadithi eyo agamba nti walladhi yaqra'u alqur'ana n'oyo asoma Qur'ani waliyo omulala nga yasoma Qur'ani ne wayatataata'u fihi yani wa huwa alayhi shaqqun nga afuna obukalu bwomuyo bwagisoma bwaseerera bwagwa bwayavula abanga alinya akasozi nga akasozi kalinye enkuba yatonye waliwo ebisoto bingi bwatambula bwakola ki bwagwa bwayimuka bwaddamu bwasaba amazzi emmiro wegikala ekyo kiri naddala omuntu nga yakava mu yasaluna atawanyizibwa nnyo okugajja ennyukuta ezo ayo nabbi sallallahu yagamba nti wadde ng'oli kakensa agenda kuba n'abamalika ab'ebitiibwa naawe ali mu mbeera eyo toggwamu ssuubi lahu ajirani oyina empeera ya mirundi ebiri nga wal ajirani empeera y'emirundi ebiri ahaduhuma esookera ddala ala tilawa ey'okusoma obusomi jukira nti buli wogiddiringana ennyo harufu gy'osoma ogifunako ebirungi 10 bwemu ku nkizo za Qur'an buli harufu gy'owuliriza ogifunako ebirungi 10 harufu emu bweti kati oyo asomye nabai asomyeko aya 5 kale omusomesa zabadde amusomesa naye nga bwazidiringana olaba nti agenda kufuna empeera nnyingi ekyokubiri wathani neyokubiri ala mashaqqatiha ala alqari n'obukalubirivu ogifunamu mu kusoma jukira oba onoonya irimu ate anoonya irimu ebbanga lyamala nga anoonya irimu naye oba tannagifuna afuna empeera y'okunoonya irimu so nti asoma Qur'ani ng'emusumbuwa afuna empeera ya mirundi emeka ebiri empeera y'okuba nga alina obukalubo mu yo Qur'ani ng'agikola ki ng'agisoma ate n'empeera y'okubeera nga asoma ajiddiringana buli wagiddiringana ng'empeera zeeyongera ku minzaani ye bali mu bukulungi bwa Qur'ani olaba n'onaawulira singa otuulaawo nga basoma Qur'ani oba oli ku lediyo oba oli ku ssimu oba omuntu asoma ali awo omulabako naye ng'omuwadde ebirowoozo wadde tomanyi byasoma naye n'owuliriza naawe ofuna empeera nga zenkanankana n'ez'oyo asoma ekigambo kya Sheikh Ibn Baz kye yagamba nti almustami'u ila alqur'ani awuliriza Qur'ani mustami'u yawadde ebirowoozo bye sinti oli ku mupiira ate bw'owulira nga basoma eno oli ku mboozi ate bw'owulira nti obedda ndi awo nga mpulira basoma bategeeza ono awaddeyo ebiki ebirowoozo yagamba nti shariqu lilqari'i fi kulli harufin hasana afuna empeera ze zimu n'ezoono qari n'ezoono asoma ate wal hasanatu bi'ashri amthaliha nga buli kirungi kyafuna kibategeezaamu buli mpeera gyawulira agifunako ebirungi 10 nga bwe kiri nti buli mpeera yoona asoma buli harufu agifunako ebirungi 10 naawe awulira buli harufu agifunako ebirungi bimeka 10 biidhinihi tabaraka wataala ze zimu ku hadithi eziraga obulungi bw'okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wataala so baganda banga bitiibwa bakubiriza okuyiga okusoma Qur'an tutunuulidde bingi bibadde bingi tetuyinza oluusi bitwala byonna waliwo obedda atawandika kizibu n'okubijjukira gye twatandikidde naye kisigala nti tufuna empeera majitama qaumun fi baiti min buyuti llah tetuyinza kuŋŋaana kati nga wano ng'ekitukuŋŋaanyisiza si sente za myoga wabula ng'ekitukuŋŋaanyisiza yatiruuna kitaaba Allah kusoma kitabo kya Allah au yatadarasuna fima bainahum oba kusoma ku mateeka ga Allah kati nga wano bwe tuli wano saba Allah atuwe empeera yaffe bw'otuulanga wano oba ogenda kufuna empeera zo wadde nga zisiŋŋana eyabadde awandiika empeera zafuna zisingako ku zoona atawandiise none yawulidde nga teyeebase afunako ku mpeera ezisingako neyabadde yeebase none yatudde eri nga asoma bw'ali ku ssimu ye nga nayebasomesa tabirinako afuna empeera naye tezenkanankana neziriwa nez'abano lwa hadithi eyajja babanga malayika bagamba Allah nti mu hadithi empanvu nti abaddu bo tubasanze balina we bali basaba Allah bawejjana tebali bagirabyeko nti tebagirabangako Allah naga nti njikoze eki njibawadde senga bali bagirabyeko nga nange Allah bali bandabyeko bali gisabye kyenkana ki bagambi bataase n'omuliro tibali bagulabyeko nti nedda nti nkukoze eki ngubasonye kyenjagaddemu nti babaleka baga nti Allah mubaddemu n'aba batuddeawo nga kale si byakusoma si be baliko ennyo ali mu darusu naye nga bw'aline ku birala bw'anyumya emboozi
olusi yazirwa bigendera biki olw'obulungi bw'okunonya ilmu Allah naga nti naye musonyiye baleka baga nti waliwo ne yazze n'atuulakawo katono yamaze n'agenda oba n'alingiza akawo bulingiza we yamaze n'akola ki n'agenda naga nti naye mukoze ki musonyiye kiraga olw'obulungi bw'okunonya okumanya so tutuulemu toleka majalisu dhikiri nga zino tuzijjumbire nnyo bwe baba nga bazitegese zaffe ng'abasiraamu kivola bane bali bategeka ebidongo bagenda bangi ne bateekamu ne ssente ne basasula n'okuyingira lwaki nti bo bamanyire ebyo sofe Allah wabanga atuwadde kino tebatujjako ssente nga tuyingira tebatujjako kintu kyonna tuleke kulekerera ntuula nga zino biidhinihi tabaraka wataala byebadde bigambo byange obudde ndaba buggwako wabula okujjako okubakubiriza nti tusomenye ekitabo kya Allah tabaraka wataala asoma Qur'ani ayina bisatu ku dunia bawa beeyi ne mukufa abawa beeyi yauma alqiyama agenda kuba wa beeyi ekyokubiri ne mujjana agenda kuba waki agenda kubeera wa beeyi kubakoze eki kubasigadde Qur'ani kuno ku dunia abaddu bagizanyisa eyina ebirungi bingi nnyo abali mu batusomesa ebirungi bingi nnyo gendo tumbye mu bamanyi baffe abatukulembera Allah yagamba mu surati An'am za aya 155 yagamba nti wa hadha kitabun ekyo kitabo kyolaba Qur'ani ekikuli mu ngalo zo kyebasoma bulijjo n'otakiwabudde anzalnahu mubarakun twakisanga kifumbekeddemu emikisa abasinga emikisa tugenda ku ndagu oli emikisa n'ateekawo akatanga mudinisa mu kamooli gumbali embizi muligo b'amajinni eyo Qur'ani gyolaba erimu emikisa ate eddagala erijjudde ala jamil eri endwadde zonna ezabadani endwadde z'omubiri wal qalbiya n'endwadde z'omutima eyo Qur'ani byonna ebijjanjaba senga otegeera Qur'ani kyeki nefe tuddukira walala ne tunoonyeza emikisa walala ndalagala okuteeka obutimu waleti zaffe mutunoonya mikisa kyokka Qur'ani tugirekawo ng'efumbekeddemu emikisa Sheikh Uthaymeen yagamba nanyini ekitabo kino ekirwano yagamba nti la shay'un sina kintu kyenkumanyidde kirala a'adhamu baraka kisinga kubeeramu mikisa bihadha alqur'ani nga Qur'ani eyo abo nno bayogeranga ebigambo ebyo bya salafu salihi tebavanga buvi mu bbanga byamalanga bakolako kati ne bawa evidence ne bawa obujulizi ku bigambo ebyo era ye Sheikh agamba nti man arada albaraka yenawuliranga ayagala emikisa fi umurihi mu buwangazi bwe nga ayagala bubeere mu emikisa wa waqtihi n'ebiseera byanabala mu buwangazi obwo myaka 5 oba 4 oba 2 angayagala Allah muteremu emikisa wa ahlihi ne mu bantu babafamireyo ngoyagala Allah kuteremu omukisa wal a'malihi n'emirimu gyo ngoyagala Allah kuteremu omukisa yagamba nti fa alaiha bil Qur'an yagamba nti nkulamira kwekwata ku Qur'ani eyo erimu emikisa miyitirivu geno tumye Sheikh Saadi Imam Saadi yomu kuba tafsiri yavunwa Qur'ani tafsiri tumusoma yagamba nti la shay'un sina kintu kyenkumanyiddeyo kirala a'adhamu baraka singa kubeera mu mikisa bihadha alqur'ani alazim okujjako Qur'ani eyaki eyekitiibwa awo nabatuwa obujulizi obulaga nti Qur'ani yaki Qur'ani yabbe isomba kubiriza nti tusome nnyo Qur'ani biidhinihi tabaraka taala omwezi gwa Ramadhani gukoze eki guweddeyo abadde mu gonga alongoosa agende maaso nga alongoosa naye asabe Allah akkirize byakoleddemu oyinza okukola Allah n'atakkiriza tabaraka wa taala n'abadde mu ggo nga mugayaavu saba Allah tabaraka wa taala akusonyiwe olw'obugayaavu obwo kubanga fa inna tauba au fa inna al'udhr mazima ddala okwetonda qabla al-maut nga tonnafa makubula kukkirizibwa Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamala nga tannakola ki tannafa naye senga osaba Allah tabaraka wa taala nga ofudde tosobola kusaba Allah n'akkiriza ng'okoze eki ofudde so oba okyalina obulamu kakisa kabbeeyi n'atamanyi kusoma Qur'an togwamu ssuubi nti nze gino emyaka gye nnyina osobola okusoma Qur'an abasinga nno bungi bayiga okusoma Qur'an nga bakulu naye olw'okubyaggoloza waki omuntu bw'asiramuka ku myaka 3 asobola n'okufa nga afizu oba ng'alina ekitundutundu kinene kyamanyi mu Qur'an nti kati ye bw'ayingira obusiraamu yaba amanyi nti buli musiraamu alimu amanyi Qur'ani kacyovalaba akozesa amaanyi mangi abagoba abasange kyokka n'abayisa n'okubayisa mu myezi egi ne baga nti amaze mu myaka 3 ne baga nti amaze ku Qur'ani kyokka nga yali Peter yali George n'akwata Qur'ani mu mutwe
kana tena afuka shekhi waffe nafuka nga yatusaza fe bazaala nga tuli basilamu nga tezuna je tukola ki kyetumanyi mu Qur'ani al-Karim lwaki nti fe tumanyi nti okukwita Muhammadi okuita Isa jamada hafsu masula no kwambala ekikaya ne kanzu ne nkufira birungi nnyo era omusiramu alina kuwangala bwatyo nete tukoma kwekyo kyokka ekitiibwa ky'omukkiriza ekitiibwa ky'omusiramu okujjula ng'asomye ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala lutendereza Allah nambeemu kiba buli wosome nnyo Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala nejja nayo ya beeyi nnyo nga bwe tulabi hadithi ziri nti gwe jja nayo ya nkizo Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah yagamba nti inna dawlu al-janna mazima ddala ejjanayo gyozimba gyoyagala Allah akuwe omuzimbo gwo gw'omujjana tubna bi dhikri guzimbibwa na kutendereza Allah fa idha tawaqqafa dhikri ebyokutendereza Allah wobivaako tawaqqafa al-bina nga nawe material malaika Allah biyasako kuzimbira ejjana yabagwako musenyu gugwawo sementi agwawo n'ebikozesebwa ebirala kati Qur'ani lutendereza Allah first class so tuyitirize nnyo okusoma ekitabo kya Allahu tabaraka wa ta'ala mwebaza Allah mpadde obusobozi nembaako n'ebigambo byembasibiridde nga si bipya matu gammwe bigambo bikadde nawankubadde ebigambo byaffe ng'abasiraamu tebikaddiwa hadithi ne Qur'an tebikaddiwa byo eva biba bipya era n'oboddayo ewaka n'owuliriza ebigambo bye byenjogedde bisigala biki bipya kivola Qur'ani yesigala mpya n'ali Fatiha gye tusoma buli lunaku kuvira ddala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam biidhnihi tabaraka wa ta'ala so obukendeevu bubaddemu tukibadde ngaffe bitonde saba Allah tusaasire naye bye twogedde nga bituufu tusaba kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abiseemu omukisa saba Allah mpemu obulungi kyo kyansobozesezza batuusaako nammwe babadde abawuliriza abalungi bebaza okumpuliriza saba Allah bawemu empeera ye nabadde manyi sijja kusobola era Sheikh namukubidde eggulo Sheikh Abubakari Abi Ibrahim nemugamba nti waŋŋamba naye mbeera si nnungi naye nnyinza obutakola ki naŋŋamba nti jangu osomese n'omulwadde asomesa kyeyaŋŋambye ekyo naye alhamdulillah nenjija nenkola ki nenjija nensomesa era yanzijukiza ekigambo kya Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi kigambibwa nti Sheikh Uthaymin bwe yalwala ennyo yazirika bwazirika baba mutaddeko okusijeni bikyawo bino bibateeka ku balwadde abazirise abagenze mu koma agenda okutte yali Makka bamutwala mu ddwali eryekubyeko ne mu Makka erina ku distance akatonotono agenda okudda engulu ng'aliko ebyo ebintu naga nti bino biki bye bantaddeko naga nti wabadde wazirise tiwo oli bwotyo mbeera si nnungi naga nti mubinjijeeko Magharibi ensanga Makka kigambibwa nti zaalinga ssaawa 10 mu kitundu 11 awo naga nti Magharibi ensanga Makka naga nti tekisoboka oli bubi nnyo tosobola kugenda kusaalira eryo era kubeera wano naga nti omutabinjijaako ate yali munene bwe mutabinjijeeko nja kubyejjako nfune engeri gye ntuukayo ne bamuwuliriza ne baleeta ambulance ne bamuteekamu n'ebyuma bye ne bamutwala e Makka naye bw'atuuka e Makka n'agamba mutabani we nti njaga kusomesa baada Magharibi ewedde naga tosobola kusomesa nti musomese ne bamuleka Sheikh n'atuula mu ntebe n'obulwadde bwe obw'amaanyi n'ebintu bye bamutaddeko bikanula bye n'ebirala naye kigambibwa nti yasomesa n'amalako musomesa gye yasomesaako naye bw'amaliriza aba afuluma yishe wedde ne mutabani we mubayimiriddeko awo namuga nti nabadde nkugamba nti ngene nsomesa abasiraamu ng'ogaana olabye Allah bampadde akakisa n'ensomesa abasiraamu kwadde ogaana akakisa kabaddewo Allah n'amujjulula ng'ayogera ebigambo ebyo Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi era kigambibwa nti mu byatamwanga yaga nti singa omuwalimu olwala naye ng'olinamu agoogera agasobola okutuusa ekigambo eri abantu newe bakwatiridde bukwatirizi yaga nti singa ogaana okujja okusomesa yagamba naye bandwadde yakubiri ebbanga ly'omala ng'okyalinamu ku maanyi okyakakatibwako okusomesa ki okusomesa umma kyobola ogyalaba vidiyo ze ezisinga nga yasomesa ng'oluusi ng'ali ku ndiri nga bamubiseeko biki bigoye naye nga yasigala asomesa umma biidhnihi tabaraka wa ta'ala so nebaza Allah mpadde obusobozi obwo ennaku zino embeera tebadde nnungi kuvira ddala wiiki nga nnamba embeera ebadde mbi embeera yansanga mu khutuba kamungulize nankubira mu khutuba naye Allah tabaraka wa ta'ala mwebaza bimbanga ebigambo bino byogedde Sheikh yangambye Sheikh Abdul Wahhab yangebwa okwata omuzindaalo endwadde edduka obedda mpulira embeera bwe yagala ottabuka naye nga ngezaako nenkola ki
nennemerako alhamdulillah saballah aberenga atuwe shifa tujja komawo biidhnihi tabaraka taala amanya sigadde Ma'ruf Yusuf Kawoya pangalira mukona biidhnihi tabaraka taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.